tubasaba abalamuzi muli bakambwe temugambwako mujja be mukono ogujjibwa ddu fe tuyimira ntubeera ku bunkenke omulamuzi atuuka leeti mwamulinze dda abaana b'abantu balindidde konteina mu bibaasi babajeruzira oba mu police cells obw'enjawulo gye babadde nga bawunya teri toileeti teri we basiza teri we banaabira ne baleeta abantu 100 n'alabako bana azze essaawa 4:05 n'agenda mu 8 ayita eyo manju n'agenda ne mulinda ne babazayo mu kikonteina temukooye amateeka gano bwe gajja nti omulamuzi omukozi wa gavumenti yenna okolera bannayuganda be bakamaabo tuteekewo nti olina okutuuka bayisaawa 2 buli mulamuzi kibeere nti edde alina okukavalinga ekyo nenye emisango 10 ekyokubiri museetinge 24-hour courts nga n'ekira abalamuzi bakola bakaloogo basebo ne bannyabo tuteekewo embeera nti bw'oba oyagala omusango gwo guwulirwe mu 24 hours misana kiro osasulayo akasente bwe kati gavumenti ekajjemu sente kasasula abalamuzi abo twongereko ku balamuzi ng'abakozi ba gavumenti basaavinga bannayuganda naye ebyabalamuzi okujja mwogera mpola mwogerera mu nnyindo muli bakambwe temugambwako oluba okugira bwoti no mweddeko basebo ne bannyabo abalamuzi mubadde balungi naye mukeerewa temugambwako mujja leeti muwadde tisempanvu babakozesanga tool omuntu omusango ne gumala emyaka 10 nga gwabyanfuna business z'abantu zifa decisions zirwawo justice delayed is justice denied bannayuganda kiva ku mubaka wa parliament wo okukola etteeka ne policy government bwe zirina okubeera era bamusindika abo ab'ekibogwe buli omu gw'oyagala ng'okandukidde ku kkala okandukira ku kibiina kya byabufuzi mumaliriza mu kulietinza abantu abatalina kibagenda kukola kubayamba ekirala abalamuzi beera humorous beera wakisa yes abamu bali naye tugamba olumu obusango obumu tewetaaga kusibwa muntu mubuulirire musomeseemu awo amateeka omugaye kino kyokoze kikyamu okwokya omwana mwa munno kikyamu bonna baana n'olw'ensonga ekibonezo kye tukuwadde tusazeewo osooka obeere rehabilitated booti ne booti ne booti ne booti mukole reconciliation caution tubasaba singa eddamuzi si kupanishinga buli kiseera ne musomese bannayuganda abantu abamu bali ignorant mubeere humorous mulabe tv ensi ewala zikola zitya tunulako ku kooti endala zibuulirira abantu ne bavaawo nga basikanganya emikono abamu badde mu kikola ne tukikulirize naddala nga kifuuse etteeka nti option esooka wa abantu bali konsayiringe yes waliwo arbitration oba waliwo mukiyita mutya kino kye basookerako okuteesaamu nekiri slow abantu mu meeting saawo mangu ebintu bigwe bannayuganda bave mu makomera bafune obwenkanya bagambyeko tabalamuzi mukyuseemuuko nammwe kubanga engeri mukolamu ebintu mukola mu ngeri ya gadibangaliye naye nno nno abalamuzi bano betwogerako nabo oluusi babeera ne orders from above ng'oluusi buli kye bakola nabo obusimu ne bibasuukako naye agambye nti okubagambako si kibi nga tuvuddeko eyo era nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo omwana muwala Spice Diana abantu abasinga obungi babadde bamubuuza ebibuuzo lwaki wava mu federation agamba nti ensonga ezimu ku ebyo ezamujja mu federation nti kintu kyali kimu kyokka ye kyagamba nti yalaba federation teyina mulamwa nti ekisooka ye yayingira federation nga mmanyi bagenda kulwanirira copyright omuntu afune mu kintu kye nti naye yatuuka mu federation nga kulwanira ssente kwe kuliyo nti abantu balwanira ssente mu federation ne beerabira omulamwa nti so ye we yalaba nga ekyomulamwa gw'okubanga balwanira copyrights munnayuganda omuyimbi afune mu ati we awo n'akita tuvuddeyo ate onagambye nti omuntu yenna yabalira Luwirayiti ne Meke nti mukolezi show nti yali mulabe wammwe namba emu mulowooza nsonga ki lwaki onayogera ekintu bwe kityo katugendeyo tulabe bizinensi zisaza abantu omwaka guno naye yenna eyawa amagezi abakulu bano kukola ebivvulu yeetaaga kutuga abaana b'abendi wali obasiza natunuulira Miki naye mmwe temumanyi kola kivvulu butebe ne bukutunuulira mubuuze Luwirayiti naye ng'ebigambo bino nali wakubibagamba luli naye nze nakoowa abantu okunneekwasa nti mbakonjedde abantu bagaanye okujja kati muli mu reality
Miki nakulaba ng'oyokya otankuula olutalo ku bakyala ekivvulu omutali bakyala tekirina makulu abasajja okusiba empale zinywere mu biwato ebivvulu byonna gy'olaba bazze banoonyaayo bakazi kasita watandika okubaawulamu mbw'ofuula abasajja basekyeyombeke oba batwala mu bisiyaga simanyi kuba bw'otandika okwawula abakazi ku bakyala abasajja ku bakyala simanyi gy'oba obasindika oba babakudde oba bababbye oba babakoze eki gwe muntegeerayo bw'olina okukwata mukazi wo oba kudde mutwalo oba yakuggyemu Range Rover abakazi lyessanyu ly'ensi eno ku sayidi y'abasajja kati naawe Luwirayiti wakoze ekivvulu obutebe ne bukutunuulira waayi teri mukazi agenda ku nnyuma jjaawo bakazi banne mu mutunuulire okuleka nga musiyazi omukazi yenna anyuma kunoonya musajja amusiimeko singa wakoze ekivvulu ng'ogamba nti abasajja abali singo n'abawala abali singo mujje wano wandirabye bwe tubooga eyo naye gwe n'oyita abakazi mbwe empawa hakuki munoonye obufumbo mufumbirwe mugende muwoleze abasajja empale mugende muyonje abasajja wabirabye kati oddangamu okwerijjalijja ku basajja Miki naye walaba kye bayita abakyala oddangamu okubeerijjako n'obawulira abakazi n'abasajja mubaveeko abantu abali mu mukwano gwe gubeezaawo abantu singa tewaliiwo kwagalana mu nsi eno nze nkubuulira tewandibaddewo yeekulaakulanye bye mubiwulidde si bigambo byange nze mbaawo kubanga mbatuusa kate munnange olutalo lwa Eddie Kenzo n'omukulu Norbert Events kirabika si lwakuggwa kubanga amulangidde nga bw'atalina nnyumba talina kyapa in fact nti n'emmotoka z'avuga ezisinga sizize oyo Norbert Events ng'alangira Eddie Kenzo. Eddie Kenzo nyuma ya sekuku yaliyo tobeerangako na kyapa kya nnyumba mu Kampala ng'oggyeko oli ennyumba gy'oli mu kuzimba ku ssaawa zino n'ennyumba gy'osula mu siiyo ne ssaawa zino kati oddawo mb'ota vidiyo ya Norbert mbw akusaba ssente za rent gwe naawe wakava okyali mu bupangisa ate ogabe ssente za renti Eddie Kenzo nyumba gy'osulamu ya mugagga n'omugagga tumumanyi ye ne bwe mwogera wano nze bampita tugizire n'emmotoka ez'ebbeeyi z'ovuga ezimusizizo oyo mugagga wa UK Mall Haji Umaru Katongole ovuga mmotoka za Haji Umaru Katongole Eddie Kenzo ovuga mmotoka za Haji Umaru Katongole ezo zi Range Rover zetulaba okwo kweta okweza bino nno byonna mbu abyogedde mbu waliwo akatambi mbuka audio Eddie Kenzo mbuke yata oba ke yatadde nga Norbert Events amusabye ssente za rent kakati Norbert Events kwe kumuddiza omuliro ogwo gw'olaba eyo tuvuddeyo ani yalabye akatambi nga president w'ekibiina kya NUP ayanjula Dan Magic ekintu ekyasinze okunyuma mu kintu kino nti interpreter lwakuba ffe oba tetumanyi lulimi luli naye waliwo engeri gya interpretinzeemu ate n'ateekako ne action ng'anyeenya omubali kyekintu ekyasinze okuba nga kinyuma. Dan Magic is the man behind most of my biggest songs, the songs that you see on TV, you hear on radio. Toma mo ma beja uri wiunu eno kene uri iberuti mo uri ti una mai dokere pipingi duju ero ngata ne obere jumbucha aditu kecha mepelare ka uru kirri kige kanyumidde nnyo yadde nga ebigambo tetubitegeera naye akantu ke yakoze okubanga ateekako ka action kavuddeko fenafena ne tugezaako okutegeera ekyo kyagezaako okubanga interpretinga. Jukira president w'ekibiina kya NUP olunaku lwaleero lira ajja kubanga atalagalira wamu ne lira city eyo gyagenda okubanga awenjeza akalulu akyali side zeeyo akwegamba wiiki yonna ajja kubanga agimala side zeeyo mu northern Uganda ng'awenja akalulu. Tumwagaliza birungi byerere byokka naye nga tukyali ku nsonga ya kalulu era akagenda mu maaso tutunulire ku nsonga ezabaddewo ez'omwana muwala Florence Asio ng'ono ye yaweebwa kaadi eya NUP okubanga
akwata bendera ya NUP mu Bukedea district. Ononga yali wa kuchallenginga oba yali wa kwesimba ku mukyala amanyiddwa nga the Right Honorable Anita Among. Wabula ebyatuukawo jjukira baali babiri yasooka Mase n'akivaamu. Owokubiri Yono Florence Asio naye era yamaliriza nga takoze eki tebamunominate nze. Ebintu bingi ebyaliwo ne batugamba nti yakidnappingibwa naye twabadde tukyali aweepo ng'avaayo ng'akola akatambi ng'agamba nti nedda nze teri yali ankidnappinzeeko. Kino nno abantu bakikubyemu ebituli abamu ne bagamba nti ono yandibanga yaweereddwa ssente sinakindi okubanga bamutiisizza okuvaayo ayogere bw'atyo. Naye ye Teacher Fred Kajubirumbuye ye ayina kyayogera ku nsonga eno. Enkola video n'enteekako nti security alert. Ngenda basaba mufangayo nnyo ku following n'okusharinga video bwe ngiteekako nti security alert. Navaayo ne mbagamba nti National Advance Movement, Anita Among, Salimu Sale, ne FDC, PPF, ne ADF ndiye. Bano, bali mu contacti, ne enkwezengeza Nupu, abagenda okuva nti babatisiza, abagenda okuvayo nga beetunze, era ne bagamba nti ne Electoral Commission ndi mu lukodo luno okutawandiisa ba member parliament ba National Unity Platform. Iyo secretary najikola. Ne mbagamba nti abagenda kuva bagambe nti batutiisiza abalala tetubadde na ssente so nga ate kibiina ky'abawa ssente. Ndowooza obujulizi mbulabye olwokye mu mmanja bwe nkugamba nti eyo security alert mba nkutegeeza nabaga bagenda kuvaayo bagambe batutiisiza naye nga bagenda kubeera total sell out ekyo nakibagamba. So fo obujulizi bwe mwakafuna abasinga obungi beetunze bwetunzi teri yabakanze. Abasinga obungi beetunze bwetunzi teri yabakanze. Kati waliwo n'omulala agenda okujjako ng'alemeddeko nnyo. Constituency of Franka tumwebaze abantu bamukoowadda. Wabula Franka tumwebaze ng'ali banna ba NRM bagezezzaako nnyo okutiisa candidate wa National Platform butewandiisa ne bamugamba bagenda muwa ssente n'alemerako era badde baagala mulemesa okuwandiisa naye n'amala ne yeewandiisa ku kifuba. Ne kati Franka tumwebaze ne banne bali mu kunoonya kyali bamugamba either aveemu bamusasule oba ebiddako tabanyumiza. Kati mukulu Franka tumwebaze kubanga bagambe obuvubuka bagambe kampu abawulire ssente z'ayagala bazimuwe mu bungi. Oyo Franka tumwebaze minisita yagambye mu candidate wa National Platform nti ayogere ssente z'ayagala bazimuwe aveemu bw'aba tavuddemu bajja mukolako ng'obuyinza bulagira. Kati bwe muwulira nti Franka tumwebaze naye ayisewo unopposed naye kyentegeddeko Gayi akyagaanye akyali solid nnyo. Gayi ofa akyali solid nnyo naye muwulira nti yavuddemu bakyali bangi nnyo bakyajja. Mukyala bane opposite bangi nnyo bagenda okujja. Kati njagala tuzannye katambi k'omukyala ono Asio Anita Among video ketambule. Kino kigenda kujira ekifaananyi kye nabaga mu video ya security alert nti bano bagenda kwetunda ne state etidde nti abantu abasinga obungi bakoze eki balidde. Kati bulijjo wano ntuula ne mbagamba twetegereze ebintu bwe tuba tulaba ekifaananyi ne mbagamba musome embeera y'ekifaananyi mweri. Bwebeera video ne kugamba nti soma olulimi lw'omubiri, soma gestures ebikolwa, soma facial expression okwogera kwa face, soma tone soma tone y'ebigambo engeri gyebifumamu, otandika okukola forensics mu bigambo omuntu byayogedde ng'obikwata n'obiyimiriza n'owulira kyayogedde n'okinyonyola public. Kati mwenna mulabye akatambi k'omukyala oyo Asio bw'ayogedde ebisinga obungi bite wabula kyenjagala tusooke tumanye mu kiri ekintu kimu. One, nga sinazanya katambi, the moment ekibiina kyo kiva ne kikuba omulanga ne kigamba nti candidate waffe baamuwambye, essimu ze teziriiko, tetumanyikiddwa na waali mpaka olwaleero, ekibiina ne kyogera officially nga gwe candidate tovuddeyo okugamba nti bannange ndi wano oba family etegeeza ekibiina nti oli wano, yo ki ekibiina ne kikuba omulanga. Candidate baamuwambye, essimu ze teziriiko, ne mu maka ge taliyo, baakamala ennaku 3 nga tebamulaba, ng'ekibiina kye kyogedde. Kati gwe n'ovaayo mu kamera n'ogamba nti
osangulawo ekibiina bye kyayogera mbu wali owambiddwa. Naye nga ne mu voice note esooka gye wasindika walaga nti baakuwamba. Kati voice note gye wasooka okusindika nti baakuwamba yo ogenda ginnyonnyola otya? Era bw'ogamba nti ekibiina bye kyayogera si bituufu tekikonfaminga nti gwe baakuwadde ssente zo. Ekyokubiri ogenze n'ogamba nti ate bakuwambangako era yali pressure okuva mu family nti era nti Anita Amongi abeera mubaba abeera anti-war. Nze njala kubuuza mukyala Asio, bwajja mu kulonda nga tewatugamba nti bwajja mu national platform nga tewasooka kutegeeza public nti oli related ku Anita Amongi, kubanga wali badde osooka tunnyonnyola nti nzize wano ne ndi related ku Anita Amongi in the first place. Kiwandiso tugamba nti ndi related ku Anita Amongi. Nothing you said. You came as an individual brilliantly that you are going to contest. The party decided to back you. But now you are coming with different stories after consuming Anita Amongi's money, and Anita Amongi instructed you to come out to clear what the party said this week. But now you are clearing Anita Amongi's name as if you were paid. I'm not going to rule out that you were paid by Anita Amongi and you hide yourself so that you can come out with such a video to claim that you were not kidnapped. So, Madam Asio, we don't have a problem with you. You can eat your money, enjoy your money, but we are a new generation whereby we can analyze. And our main aim is to unseat or to unlodge Museveni from that state house, not you as an individual. I'm here to tell you, we are not against you. It was your will. You decided to sell your country, to sell yourself, to sell your community. So for us, we are less concerned about you. For us, we shall continue with our struggle. It was your will. Nobody forced you to sell yourself to Anita Amongi. Because the mistake you've made is to come out to say that you are diffusing or you are diluting the statement which the party did on behalf of you to save your life, or to tell the public that our candidate is missing. So the moment you came out and you say that you are diluting the statement which was made by the national platform that you are not kidnapped and Anita Amongi is not among the people behind your kidnap, and it's all clear that you ate your money, you have no problem. You eat your money, stay where you are. You're just an individual. Uganda is big. Uganda is bigger than all of us here. Which take it. So please stay happy, enjoy your money, we have no problem with you. Kati njagala batalabe ka video yako muulire bigambo bino bye njagala bibiri bye mbamuulirako byokka. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Asio Florence, the NUP flag bearer for Women MP Bukeja District. I am here to clear the air and the rumors going around that I was kidnapped by the Right Honorable Speaker, Anita. That you've came open to clear that you were kidnapped by Anita Amongi, the Speaker. So clearly it shows that you were instructed to come out to clear Anita Amongi's what? Anita Amongi's name. That is it. Nothing else. Which take it to get up mass. As alleged by my party. In that case, I wish to categorically make it clear to everyone that I was not kidnapped. My decision not to appear on the nomination grounds that day came out of family pressure. Being it that I am a daughter of the Right Honorable Speaker. So you were a daughter to Anita Amongi. But at first you didn't inform us that you were a daughter to Anita Amongi. Period. We wish you the best in your life. You've destroyed your career. You've destroyed your future. You've destroyed your image that you were a daughter to Anita Amongi. Anyways, for us, we have no problem with you. Thank you for the little time you've been with us. I think it's 1.5 weeks. We've enjoyed you.
But unfortunately, singa abadde muganda singa oliro mugambo enkwe muganda nekati si muganda naye fasi tetuina buzibu kyekyo ffe tukusiibudde era tukutaddawo tuvuddeyo kati akatandise mu butongole yo tuvuddeyo mama wa chicken ali wano alinako obubaka waweezezza ku bantu abali yonna ddala nti abavuddeyo ne bamwogerera bavuddeyo ne bamuvuma abavuddeyo ne boogerera mutabani we bibino atannazaala naye ng'osuubira okuzaala bino bibyo eyazaala edda naye ng'olinayo abaana abato naawe bibyo ayinayo baganda be nga bato nabyo naawe bikwatako ayinayo sisita we ng'ayinayo abaana abato naawe bikwatako ntegeeza ki mwenna ayina omwana omuto atannaba kuzaala asuubira okuzaala ayina baganda babato ayina abaana ba sisita we abato temukkirizibwa kukomentinga ku mwana wa munno tokkirizibwa gw'ayina omwana omuto gw'asuubira okuzaala gw'ayina olubuto ayina muganda w'ayina abaana bato n'abaana bo nga bato tokkirizibwa kukomentinga ku mwana wa munno kuba tomanyi owuwo anaafaanana atya tomanyi owuwo anaalabika atya ng'azaaliddwa tomanyi owuwo anaakula atya tomanyi owuwo ensi anaagiyitamu atya muleke abagumba bakomentinge naye ate n'abagumba bagenda okukomentinga nga bakimanyi nti tebalinayo baganda baabwe bato nga bakimanyi nti basisita baabwe tebazaala nabo awo ojja kukomentinga kubanga ojja kugenda okukomentinga tomanyi owuwo anaatunula atya okusingako oyo gw'okomentinzeeko oyinza okukomentinga ku wa munno ng'owuwo ajja kuba namubi okusinga ku wa munno gw'okomentingako ng'ajja kutunula bulala n'okusinga gwe ky'olowooza kati bambi mwenna abagwa mweyo embeera mweyo category temukkirizibwa kukomentinga ako ke kalowooza kange ebyo byebyange webali kubanga wekomide ku Legit TV 256 tuwerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga abasigadde tutalina amawulire mangi nyonyeni ddala nja kubanga nga kutuusa kuwona woli wona wosinzidde sigala naffe tovaawo